Musically 2025 yakuyisa atya? Because mutuli mu mwaka mpya. As I always tell people that are watching, n'abayimbi bannange mbagambanga nti nze bukyantandika music simufunangamu buzibu, simanyi naye nganze simufunangamu buzibu lwaki nti yatandika omulimu omulungi munzi mwesigwa nti he always provide kubanga abayimbi jukira twetaaga ssente ogenda ku recordinga okola videos okitegeera byonna biba byetaaga ssente naye when you know who you are serving, when you know that the God you are serving is big, is bigger than your challenge, than your problem, kikuleetera okukkiriza nti kati now I'm walking by faith not by sight. Nobeera nga oyinza okuba nga music biringa ebitatambula naye gwe n'okibuusa amaaso n'ogamba gwe mpeereza munene kati 2025 sinza kugamba nti papa ate music I'm in my lane nasanga lane mwe nina okubeera is to serve God. When you serve God, God will serve to your table. Kyenyinza okugamba kubanga abaweereza abamu ayagala ye asooke yeesaving ye ng'omuntu ye the Bible says that seek first the kingdom of God and his righteousness, then other things shall be added unto you. So when you understand the creator or the savior you are serving, kikuyamba to know nti kati wano nina tebitambula bulungi naye yansuubiza ajja kubeera nange n'emuliro ogwokya n'emazzi amangi kati so twetaaga kubanga tumanya gwe tuweereza. Yes.